Nkukulisayo nnyo kuva mu kumulamuko ky'ekitundu ekyokusatu tukyali mu programu yaffe ey'amubuufu. Okusoma kwammwe okusinziira kw'okunnyonnyola secondary ne primary eno birina engeri gye byawukanamu kkoba olyawo n'ensoma ya kaakati. Nnyo. Luli bwe twasomanga nga omusomesa muweereza nga bw'olaba father nga bw'olaba shehe. Kaakati abasomesa basuubuzi. Amasomero tegakyali masomero nti gaali ga kusomesa kino kikomawo. Kati amasomero gagendako waggulu ne gafuuka ga busuubuzi. Abantu bakirabanga amasomero gano agenda ku zino nti gagunjula okusinga agaffe. Si bwe kiri. Gano gayisaawo abantu be mwagala okulaba mu kyasa kino. Naye tegasomesa mu nsomesa eri ey'omutindo oguwa omuntu omusingi okumanya ensi. Era kyova olaba affe abaasoma luli n'abaasoma luno lwanjawulo. Kati bano basomesa kagwirawo nfunirawa. Tebasomesa nga bwe baatusomesa. Ffe twalisomeranga enkozi nga tulina kwaya, mulina sports day, mulina abasikawutu, mulina clubs ezitambula nga bagaba ebirabo ne bakuwa ekirabo. Kati ffe mu primary baagabanga ebirabo byonna ne bagamba nti ekirabo ky'otawangudde kiri eki kya ddiini wadde gw'osinze mu subject eyo kubanga togikiririzaamu. Naye ng'abaana bamuwa ekirabo n'omanya nti bakuwadde ekirabo kino. Kaakati ate abaana be bawa abasomesa ebirabo. Abaana be balijja bwe twabeeranga ogwa nti balonze abakulembeze abatukulira ba prefect. Okay, bali be balondanga ekitaali kirungi nnyo. Naye nga gwe balonze okuba prefect abaki? Prefect. Kaakati ennaku zino alina switi akubiza ekifaananyi ekirungi yafuuka omukulembeze. Kaakati eyo yenkula yegenda dda waggulu. Bw'otuuka eno baga twagala mazzi, twagala kiki, kubanga baava wabuto nga abantu bakola ki? Bakuliisa buliisa. Bw'otuuka ku basomesa bennyini, omusomesa yabeeranga musomesa. Engeri gy'atambulamu, engeri gy'alyamu, nze neewunya okutuuka kakati oba basomesa abo kubanga tewaliwo obuyumba bw'emmanju bwe tumanyi bwali munda nti nga kati ennaku zino omusomesa agenda munda amazzi ge gakola abantu bali banogenda mu toilet ezaki eza bulijjo. Nze gye nasomera mu primary gye nasooka nga ndoza ziriwo bbiri. Olumu tusomera na mu muti, olumu tumaala na busa mu kibiina. Naye nga abasomesa bajja nga toyinza namumanya nti yagenze ddi muki emmanju. Ekyo kyokka wadde kya butonde ng'olaba ayagala okigira ki okikusika. Ekiriko mu bbiri kyaliwo kyakuba mbooko. Embooko zaayitirira nnyo mu biseera byaffe. Ekyondoza kye kyali kikyamu. Naye ensomesa n'engunjula eya luli yanjawulo nnyo okusinga kakati. Ne sirabaasi bw'ogiraba, sirabaasi yakagwirawo. Ebigezo biba byakafuluma ne babayita abamawulire ne mujja ne mubyogerako, engoma ne zivuga, bandi ne zivuga. Kakati abantu bagamba kuvuganya amasomero gavudde mu masomero agakugunjula ne gafuuka ky'obusuubuzi. Naliko ku boodi emu essomero abaana ne bayita bonna kumpi 98 ku buli 100. Nga nze nkulira akakiiko akakwatagana n'ebyensoma n'empisa. Naye mbaga nti ntaddewo akakiiko kabuulirize lwaki abaana baayise nnyo. Boodi yonna nentunuulira bweti nega ndi ono muguwa ddalu. Wiiki 2 ezaddirira bangobera kuki? Bangobera ku ssimu ne bampa nogera okulaba ekirabo nga kize weebale nnyo okubeera boodi memba nengamba ate kikyabaddewo nga tebambulidde nako nagenda okuwulira ensonga ne baga nti mulabe wankulaakulana ndese mulabe bwa ssomero. Naye nga kinali ntegeeza toyinza kugamba nti abantu 98 ku 100 bayise. Ne bwe tuli wano ebintu biraba byanjawulo. Bw'ombuuza omuzindalo ogwo gw'okutte nnyinza nga ti ate gwa bbulu mulaga nti ate gwa kyenvu. Naye abaana 98 ku buli 100. Naye nagenda okizuula basoma ekiro paaka ssaawa 4 ne bazuuka ssaawa 10 ku makya okuva ku taamu ey'okubiri paaka ey'okusatu nga balina okukola ebigezo nti bwe bakubuuza bwe bati ddamu bwoti, ne bwe bakubuuza bwe bati ddamu bwoti. Kakati ng'abaana be bayisira tebabba bigezo naye nga toyinza kugwa. Ne baleeta abantu bayita bafacilitator abava ebweru mbwe abagolola ebigezo ebbanga nedda wano otekawo koma kuba bw'ototekawo koma kakati
abaana ne baba nga bakoze mashini nga biroboti kiyita wiisi wano bwe kituuka wali nga tikimanyi ekiraga era bwe mutuuka ene Makerere nga waliwo obuzibu nosanga abaana bayigize omuga tasobola kuwandiika tebalowooza bw'okyusaamu bw'oti ekibuuzo oba omumeze kakati ene Makerere namwe mulina okubeera okyusanga nti balina obusasi balina ye baziyita biki bino zera zisinza kukkiriza mwana Makerere kujja na bino bibuno obusasi ye balina bwe bayita handa ye notisi ezabaki no lwaki tosoma textbook naye tekisoboka. Ensonga eno ey'ebyensomo okubanga bikyuse nnyo oba oliawo ne bisereba okuva ku mutindo gwe twali tubimanyiddeko tuyinza kukinenyeza ani gwe muzadde gavumenti bayizi gavumenti na bino byereese modern empya abridged curriculum tena kijja kukola kubanga nayo teyambiddwa kasita gavumenti eva mu key sectors neva mu kintu ekyokusoma neva mu byobulamu eba tekyalina kyeyinza kukola gwe omuntu wa bulijjo tolina kyoyinza kutereeza. Kambuuze olabye gavumenti mmeka ng'okula? Mpitirivu emyaka njiridde nalaba gavumenti ya Idi Amin nendaba gavumenti ya Yusuf nendaba gavumenti ya Binayisa nendaba ya Military Commission ya Paul Mwanga ne Museveni nendaba eyobote nendaba eza President Museveni ezikyatambula nsaba Katonda ndabe ne kuyiyo bwekiba kisoboka onoonya wonzisiza so gavumenti zonna nzirabye nekikwewunyisa eno kijimbuza nti eno etuyambye eki entenda kyeyambye kubanga mu butuufu gavumenti eno bano bakama baffe bajja nga tubalabamu omulamwa nze bayingira Makerere twali mu first year ffe twabayingiza Makerere kubanga abatanzania baali babalemeseze nakulabye naye abaobote naye abantu bobote baali babi naye ate tebaali babi nnyo abaana ba university ffenna n'abantu abali bekwese mu university ne tugamba tubanone ne tubanona kati bano abaali bakuba emundu bwe balaba abantu nga bagenda kutta abaana ba university ne badde emabega waffe ne batambula bano baali balemeddwa baleme kubalimba baali balemedde awo ku Bulange n'okukkirira nakulabye era bajjira mu human shield gye bayita abantu okubazimbako akayumba paaka muwandegeya ne bagenda bakuba emundu yali ebalemesa kati ekitegeeza naawe onenyezebwa ebitundu 98 ku buli 100 anti abantu baali beetamiddwa nga balowooza nti obote gavumenti mbinyo naye embeera bwe tudda ku ezo key sectors naddala ebyenjigiriza gavumenti ya obote saaga kwogera ku Yamini yasooka yazimba amasomero ago gonna golaba agaliko asbestos oba yajja buyambi bweru n'osanga eggombe nga ssomero amasomero gali ki era nga bakuteekera bw'oba osaba mwezi 1 ku fomu bateekako nti paradon ntale nti ani gana amasomero gasabe ng'omanyi nti oliki na miryango ng'oli mwogi naye nga buli kitundu kinaki essomero Nyakasura Toro Girls ani nga gyegali in other words omwana yena gye yali ava nze nali saagala nandibadde setaga kudduka Kibuli nandibadde ngenda n'ensomawa ewaffe so kakati embeera eyo gye twogerako nina nayogera na miryango nga gyeriri so kakati waliwo okufaayo okugabana n'okugabanyizibwa emikisa buli kitundu era abantu bonna boosanga ba President Museveni gye baava yonna ate ebyobulamu gwe ngaali kakiiko era n'ebyobulamu waliwo obuzibu kakati ffe tuli kakiiko mu mpigi yonna gy'oyogerako temulimu ambulance etambula mu mpigi extra yonna Gomba Butambala temulimu ambulance n'emu etambula eya gavumenti oba ezammwe ez'obuntu eza gavumenti n'ez'abantu badde batadde ezo ambulance okwata kigege n'ogiteekamu akatandaalo nedduka ng'ekaaba mwa naye nga mulimu katandaalo temulimu ene feature yaki ya ambulance temuli kubanga twagezaako fe okuleeta ambulance bayita ambulance Mercedes Benz naye ogisasulira omusolo $221 wanje naye ate ambulance egenda okuyamba abantu weeri egenda buwama 21 wabula na 21 omaze kwegayirira n'oyita eno myezi 6 ate buli myezi 6 weeri osasula naye amalwaliro Gombe lyaliyo buli wamu oyita waliwo eddwaliro erya gavumenti bwe kya gavumenti enejja mu buyinza myaka 40 oyinza okuba tolina kyolaba twogere ku reserves ezaali ez'amafuta ezaali zateekebwawo regimes ziri enkadde nga mukadde kano eza Idi Amin ataasoma naye nga bamanyi nti wabeerawo amafuta ekizibu waliwo oddukira oba ensigo
Cyrus etendekere ejinja Idi Amin ngaganti kasooli waba omungi osobola okukola ki omuteeka wano mama wange yalima kasooli banga mukazi mulimi kuvadda ne kakati ku myaka gyaliko bwalima kasooli na kasooli yatukako ku siringi 10 kilo kakati eri mu 100 ku 10 n'atuuka ekiseera ng'awumba n'ayita omwami mujjukira bulungi yafa bano twamitanga major yali mulundi naye yakulidde ku kyalo nawe nga major kankuwe kasooli major n'amugamba saagala kasooli okujjako ng'omukubye mama wange n'agenda n'akuba kasooli n'amugamba nti ate njagala omundeetere wano kakati n'amumutwalira kubanga talina waki wamugaba tayinza mutunda ne mugamba yakubulako kimu nti yamugamba nti mufumbe ontereko n'ekiro ya sukaali kenaga nti ate n'ekiro ya sukaali nagimulekera actually nkimugamba naga n'ekiro ya sukaali nagimukola ki kubanga yanyamba okunywa obuugi buno nga sina gyemukola ki era okuba otaddangayo okulima era gavumenti efaayo kubanga senga gavumenti alina weetereka nti abantu balima ennyo badde balina ebintu byabwe babitereka ne boga nti balima ennyo waliwo gavumenti weegula netereka kakati bwe baba nga ate kasooli ekyeyabwe kijja nejjayo so bwe buzibu bwe tulina ne gavumenti tetulina buzibu twakyawa bukyayi nga bwokyawa omwami oba omusajja kuba tewali nsonga lwaki etukyayi naye tetugirabawo okay twogedde nnyo ku maama wano maama wali maama wano maama ali kinnyo gy'oli bwe njagala omwogerako ate nyinza n'okugyayo akatambaala Nsibambi ampaana nnyo si kumpaana kwokka yonna ne mbitongole nze ŋŋenda okumuwerekera gy'agenda omukyalo oyo yava naye maka Bukandula Gomba abamba exactly ne faamu eyo ya President Museveni neke kweri ttaka lyabwe actually yabamaama era tugezaako bimaliriza babasasule so teyava mu famire nti yali mbi ate nga mukyala mukozi nnyo abaana bonna abawala beyazaala baafa kyekyali unfortunately ndowooza Katonda yatwala naye baafa ndabirira mbi ebyobulamu era kyekyansabisa nnyo okugenda kakiiko k'ebyobulamu nti bonna tewali n'omu yalwala n'ogamba nti yandi batajjanjabika naye maama wange ng'omukyala wanjawulo naye kyakulabirako eri abakyala abalala ffenna yatutwala amasomero agasinga obulungi mwenna era nze ne bwe sirya mmere omwana wange yenna ne bwali wano bonna mututte mu ssomero esinga ki obulungi olwa maama wange naye kyenzijukira ekitono ennyo nga kinsanyusa sikyerabiranga yalina akakeesi ke nga ka brown Luganda lutuku naye ng'akasibako bakapasula bupasuzi bakasiba nokapasula pa kati nga tukapasula kalimu engoye ze yalina engoye ze nnungi nga yesiba bulungi gomesi bikoyi bye bitambaala naye nga mulimu akasaawa kaseyiko akambala ku mikolo na ku Idi nga mulimu n'obugatto bwe bwateekamu naye nga kakesi kajjudde kagumivu keesi actually kakati mutwalo w'ensanvu Abatanzania abakombozi ne babba ente ne mwanyi muzeeyi waffe yali atuweerera taata waffe yatuweera bulungi saagalaga nti yatuweerera kakati n'ayiriba n'aggweramu ddala n'abantu abalala nga kola bino ebya bulijjo maama n'akola ekintu kyeneewuume yakitubuulira luvannyuma nga mubuuza engoye zaalagawa n'agenda n'atunda engoye ze oba yazitunda wa n'akasaawa kange nenkatunda ne mutwala wa okusoma akasaawa akaputu naawe kakyannuma kubanga kajjukira kaali kalungi nnyo nga kaluuzi nga ku kyalo yasinze essaawa ennungi n'antwala ekibuli okusoma owakawaase nga kawaase yakyalimu eri bwe natuka ate ekibuli byatunze nga tebabirabawo kimwero aga nti mulaga wammwe Chiwa General Hardwares Limited